Only the case batese ku mwana ono ningamba trafficking, defilement. Ezo case nene. The third count is defilement, code section 1291 of the Penal Code Act. Ningamba ono nasa kati obudde bwe mbanta nso calculatinga. Asobuta ddamu kubeera na version entuufu. Ekisoka bagenda tuuka basoka bamujjeko ebiviye. Abireka wala atanga kibedi ono gomulaba. Kati atandika okugattagatta alowooza is going to be very easy. Okumutwala ntunulidde nasa ennaku n'ennuma. Ningamba mukati sitaani ava ku ki? Yes, Donzel, how are you doing? Nentunulira ningamba sitaani ava ku ky'okukwata omwana ono emyaka gye bwe ngitunulidde ningamba is at the age which is below 35. Balese client wange nasa nduhukire mu kooti nga bagamba nti ya trafficking oba mu Luganda ku trafficking omwana bakwita okukusa omwana mbunamujja ku hoteli n'amutwala awaka. Simanyi mu mateeka oba trafficking gye okukusa ekyo gye kiri. Ekirala ne bamugamba nti omwana oyo yamukozesa naye ebintu ebyo nze ndowooza si bituufu kubanga kila ntwanga tabikolangako takukusangako mwana oyo era tamweyambisanga so bamututte ku remand mukomera bagenda muteekeyo singa tebateekamu ate singa omuzadde w'omwana oyo abeera mugumu nnyo bajja mupiiminga bamuteeke mu mbeera etasobola kubeera nga esobola okutuka. Some of you mutunulira ebintu bino nebirabanga ebyangu naye omuntu atuuka mu mbeera eno olaba gw'omanyi okubeera eyo nga bakulimandize nga toddamu kulaba abantu abeewabweru abakyo okujjako okukyalirangako n'obeerayo okumala emyaka nga 7 oba 8 nga tebakuyanga keesi yo. Remember abantu ba defilement babakiipirira wantu walala. Abantu ba defilement bakuteeka n'owa rape ne bakuteekako ne bana abatujja bana ba robbery bakuteekako bana abatega bomu abaterrorism bakuteekako abantu bonna ba treason mwino omubeera jjukira bwe bakuteese mu bakulimandize naddala eruzita toddamu kubeera ng'ofuluma totambula weetaaya ka block. Kati atenyeza okutunga mga banga bagenda muri maninga wenali. Nyese mu section efe jetwalimu, wanga section jetwalimu yafe jetwalimu twetambula. Ngekibome yo solo kitambula no tuuka eri no fuluma gate eno no yingira muguni ndala ninge yabo tusula jinga kubanga beera mu bantu abatese ku market yawa gulwenyo. Naye ntunulide n'engamba omwana ono banamututte kiki ekiddako. Abamupinyize kine ekiddako because you will find that agenda spending an sente nyingi nnyo okusobola okubeera ng'ava mu mbeera eyo. Olw'obunene bw'emisango gino takkiriziddwa kubaako kyayogera era ng'oludda olwabi musango guno nga lukulembeddwamu Joseph Kyomuhendo lutegeezezza kkooti eno nti okunoonyereza ku misango gino kwawedde dda. Tovu abamuliko bukabuka balooya benda byababumuddeko nga bonna ba extremist benyini ng'olabira ba scam bajja kujja nga baagala sente basooka genda muyingira basooke bamugambe ssebo omusango guguyimirako nga guguli capital offense. Uwulizibwa kwali ku high court tujja kwetaagayo okwo utekewo deposit y'emiliyoni ng'ebisatu. Olaba ebintu byo bigwawo ng'olina ku sente. Olaba otandika okubeera nga tolina hard cash aliwo naye ng'oli welefe n'otandika okwejjako ebintu byo tupate ebyosobodde okubeera nga waggulu oba wasavingako osobola okubeera nga weenunula. Naye obuzibu buli bumu that even the person who's choosing this young man ye mwennyini nga ye omwami oyo ali mu nsonga zino ate muzibu nnyo. Botuna evidence zibali kutambuza ebintu ebyaliwo. Sinzira ku ludda oluwabi kigambibwa nti muvunaano ono yajja omuwala ayogerwako ku nnyumba z'abapangisa eza Tongole Department e Kamoocha okumpi n'Acacia Avenue n'amutwala gy'asula mu Kito Zone mu Kira Municipality era ng'eno yamumazaayo ennaku 4. Kyofuna bangenda n'engamba abantu abasinga obujji naddala abasajja be very careful mabajja ne mutandika okujja n'okucakala. Ojja n'otuuka wano n'olaba omwana omuwala n'olowooza omwana mukulu naye ng'omwana muto. Utunulira omwana w'emyaka 15 17 mu mwaka gwe n'olowooza omwana mukulu nga si mukulu ng'omwana muto. And some of you people abaana mubajja mu biduula ate mu biduula babeerayo ate nzugana weebuuza omuzadde watasobodde controllinga mwana we w'emyaka below 18 years n'oba ng'omuwadde freedom eyo yogenda okucakala what about bwe baba muwadde olubuto kyekiddamu. Kati bwe ndabye nasanga bamutwala n'engamba mukama wange ono omwana agenda kubeera kubanga ebintu bino birabanga ebyokusala kyokka bwe bakutwala wano olabanga ebintu ebigenda okubeera ebyangu batandika okubeera kati naso omulaba nga bamulese bwe bana naye bajja mu remanding olulala baddirenga keesi ye ogenda okutunuulira ekintu kino nga kijja kulwawo nnyo kyova olaba ne bano ba political activists abasinga obungi bwe baba batwala badde baddirengayo nga tebawuliza misango gyabwe they keep on buying time. N'engamba ku lwaki omuntu abadde afunye opportunity zino abasinga obungi bamaliriza bagenze mu mbeera bweti. Mikono gyange gy'emabega gyonna gye baddeko n'akasente gyonna gyayita mu system y'emu.